Mu mawulire genkuleetedde mulimu ne gano. Carol Nantongo agamba nti yafunye omusajja yalabibwako ng'akuba mwana muwala olw'okubeera nti tamusasudde ssente za kondomu, agenda kuggulwako omusango. Ate mu kusembayo gengenda okubeera nga nkuwa ye yunivasite emu, omusajja omu alabikidde mu katambi k'obuseegu ng'ali n'omwizi. Mu bujjuvu ng'egano Carol Nantongo avuddeyo mu interview gye ngenda okubeera nga nkulaga ng'agamba nti akuliridde bannange gy'emyaka babadde nga bamwogerako, ate bw'otabeera muntu nga bakwogerako, ate bw'omufuna ate nga bagamba nti ate munnange nno yeefunidde omulenzi era n'olubuto mweruli, byonna kambikuwe obeere ng'ate omwewulirirako. Ye ng'akambalo kakukutte nnyo. Akambalo kalabye? Tulina okwesala obwambalo mu budde. Naye nga mulinga omulimu ka refugee mu lubuto. Okakasa? Nako si wabi. Si wabi, emyaka gyegyo bannange. Emyaka gimpuubidde akawero. Bwe kaba nga mwekali obudde bwebo. Ekitegeeza ssaawa yonna tuyinza okulaba. Omanyi ki ssaawa yonna? Nze ndi muntu mukulu, tebakyantuuza mu bigambo nti nabadde n'omusajja. So kati bw'olaba ekivaayo omanya emyaka gye ki gyegyo. Ate ndi mukyala, mwe kennyini mwe mutubuuza lwaki temuzaala, lwaki temufumbirwa, ate biki, ate bw'olufuna mbwate. So nze we mululaba essaawa yonna Mukama aba bikoze. Ate ebiseera ebisinga bwe tukulaba nalo ng'ate tolina musajja gwe tulaza ali official kibeera kizibu. Mujja mulaba ali official. Mujja mulaba ali official naye ate era n'ebyo si bya pressure ku saidi yammwe. Ebyange mbikwata mpola. Naye nga y'essaawa zino gyali. Temuntwala speed. Bannange. Omwana nze ndi mukazi mukulu. Nyinza okuba nga sirina gamba. Nolaga nti ebintu bya laavu bino birabika bikusumbuwa tebinsumbuwa, byansumbuwa nga luli nga ndi muto nga sinneezuula, nga simanyi bwe ninakola ki kubikwasaganya, naye kati sobola okugamba nti kino nkyagala kino sikyagala. Naye bukyali muto kalo. Maama oli kito. Omanyi emyaka gye bampeeyo ku internet? Bakuwa emeka? Maama tugende gye bamanyi. Ate ye omusirikale omusajja oyo gwe nakulagako emabegakaawo mu katambi ekyanja ku Kyanja petrol station mu supermarket eyo ey'ekyanja agenda kubeera nga aggulwako omusango omukakkali olw'okuba omwana muwala oyo oluvannyuma lw'okumujjukiza emitwalo 3 gye yali alemeddwa okubeera ng'asasula, oba yali yeerabidde naye bwe yamujjukiza n'amuyisaamu empi ng'akatambi wakalaba okubeera nti ssente ezo zaali za kondomu. Kale ne weewuunya omuntu oli mu fumbo biitise ku mawulire nti wali ogula kondomu oluusi nga ne mukyalawo ow'ewaka ate tozimukozesa. Kuggyeko ate awo katono nkutwala mu maaso mu katambi ak'obuseegu akali mu kubeera nga katambula ku mitimbagano, lecturer ng'ali n'omuyizi mu kaluumu bw'agezaako okubeera nga amukwakirira, bw'agezaako okubeera nga amuggyamu engoye paka we baakoze bye baakoze. Kali mu kutambula nako ojja kubeera nga okufuna, bw'oba oyagadde okubeera nga okalaba ojja kubeera nga okalaba. Twerabira okubeera nga osubscribinga, nkwagala nnyo amawulire gonna gonna gajja kubeera nga agakuleetera agaguddewo mu kitundu. Omupya subscribinga, olakinga video, weerekune mu comment section awo obuuzeeko ate tujja kubeera nga tuwuliziganya.